Alright, gomuna Uganda li yagala eggwanga lyo Uganda asokolize wano katini nnyo tumale tuyongere. Agulanyi n'obwakyagulanyi bwe tagenda amuwagira yenna tagenda kuvuga mu district gy'empisaamu ebikeri tekisoboka. Twetaaga tumumalewo bulungi nga mukulu w'eggwanga bwe yayogera president. Alright, noza mulide bulungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi is under attack. Do you think he is shaken by these people? Chekibuuzo kyetugendamu mweno video olunaku olwaleero waliwo omukyala SPA somita senior presidential advisor wa president Kaguta Museveni ali mu Western region kyakola ba LC1 zaba NUP. Oh my god, abakuba left right to the center agambe mbuno tayagala kulaba LC1 yadde n'omu side zeeyo nga wa National Unity Platform nga wagira mu kyesinde obanga abelieving mu kisinde ekya His Excellency Robert Kyagulanyi. Video tukibaletedde maaso abo abana b'enkyukakyuka naye bamuwadde ebibye. Ndabyeko ne pasta Namakula. Oh my god, labika bulungi ennaku zinene. Emmotoka atambulira mu ddala mweri eya UP bantegeeza Uganda Police atambulira mu V8 bangambe na V12 kitegeeza pistons 12 atambulira mu video maaso abo tugibaletedde ayongedde ddala okubeera nga alumba abaana b'enkyukakyuka. Should we give her the ear oba nedda? Mu maaso awo tugenda kubeera nga tuddamu eyo answer nayo naye nga tetunagendayo video soko gituwereka like esobola okubeera nga etambula kutanaba kubeera nga subscribe nga simanyi ki kyolinda subscribe nga owegatte ku mukutu gwaffe guno. Tutandikirewo ewa Pastor Namakula. Pastor Namakula, oh my god, naku zinalabika bulungi akasente kayingidde buli kyabala kimutambula nga balowooza ekyo kyennyini that goes to the point oba view solugita ekirowoozo kya Fred Kajubitumbiye yavayo nabagamba kino omukyala mulekera okubeera nga mumwogerako munamwogerako mujja mu attention and the government will come and look for her ejja muwa ssente ngawo bwe tutera bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi is a source of income. Oba oyagala ssente kera ku makya muyiseemu eggaali bajja kukubira essimu basobola nga bakwaki akasente kawo. Olunaku olwaleero alabiddwako neera ng'alumba His Excellency Robert Kyagulanyi ng'alina amaanyi. Tuwe ebirowoozo byo tumale tuba playingire Pastor Semakula n'abaana b'enkyukakyuka Namakula ono ndowooza yeekola basi mutaddeko ka pastor ebyo tukyali kyeyagambye tutamubawoterawo ba pastor. Namakula ono yeekoledde erinnya ndowooza mu kubanga ayisaamu eggaali His Excellency Robert Kyagulanyi. Kyaddaaki byabadde abala ndowooza byakoze ki byayiseemu kubanga gavumenti y'omukulu yasobodde okubanga naye emuwa obukuumi nga pasitooli gwe twalaba gwesejja kubanga wamasasi abamumanyi bamuteekawo mu comment section naye bavuddeyo ne bamuwa obukuumi bamuwadde emmotoka atambula ddala mmotoka ey'amaanyi nekimuweera ddala amaanyi era yatandise okubanga ne kamera quality ya improvis kati yazzeemu okusabulira ddala kati akubira ddala ebigambo ebinene namulabekaawo ng'atandika n'okulumba agamba kati ayagalira ddala bajjeno ba NUP avudde ku mukulu yennyini kati ayagala kuyisaamu gaali bajjeno ba NUP ategeeza ba leader of opposition David Lewis Bongo abo bakulu betumanyi mu NUP. I don't know what's going on in Uganda but I feel like we are about to reach there. His Excellency Robert Kyagulanyi tugamba kino esawa yonna atugenda kulaba enkyukakyuka kitegeeza enkyukakyuka ekola ki ejjagwa. Tama kubeera nga subscribing kadde kajja mu personalize okateeke all teweerabire okumpera video eno like esobola okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo njogosa okuwulirize Pastor tumale tweyongereyo. Ku internet okwo kuliko omusajja gwe bayita Lumbuyi. On the internet there is a man known as Lumbuyi. Bwe Lumbuyi nkubiraako essimu nkubulira ebituufu. Give me a call and I give you the full information. Oba toli bize? If maybe you're not busy. N'oggyayo amasimu ssebo ne taabu n'ebipapula n'oteekaawo. And you get the documents, you get the tablet. Ono Pastor Martha Namakula. Ne musajja gwe lokoka. Get saved. Ogwo mmogogera obulimba kubulire ku njiri ey'amazima. That mouth that speak lies may speak the true gospel. Ate n'okuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa n'obannyonnyola ebyekisirusiru. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. Nabadde nina video gye ndaba eyasembeyo sobera gye yankozeeko. I was watching the last video he posted. Ng'ayogera obulimba n'obugwagwa. And speaking lies. Kakati oyo gw'omulimba omugwagwa gw'okampainingira president ffe tumulonde. Now you're campaigning for the president that we may vote for him. Okujjako nga president wamwe aliiseeyo abategeera. Except when the president recruits people that do want to stand.
abagwagwa bamwogerere. But if he still bring out people like that, naffe tujja kusitula eddoboozi lyaffe tubulire abantu ekituufu. we shall raise up our voices and let people know the truth. Kati kyemba nkugambye gwe omuntu bwakupatana nga alinga lumbuye. If somebody is given in like okyapa ku opinions z'abantu oba ogenda kogogweyo. if you're still minding of the opinions of many, you're going to shrink. Kanga omutulira nga munene bw'oti n'ogamba Mukama senga mumpeereyo ettondo ly'amagezi limuli lyokka. You look at a very fat man and you say if the Lord can give him a... Alright, ndowooza Pastor Namakula mumulabye. Obweru bweyongeddeko. N'okunyirira akazibu kweyongedde. Akasente kakyusa omuntu video mugituulire ka like Munnayuganda ali eyo ekyokubeera nga etambula ndowooza mulabye amutuwe ebirowoozo byammwe mu comment section ku Pastor ono Namakula yadwanga simuyita Pastor katumwa kitiibwa ki Pastor yadde gugambye tumuyita Pastor mujja wamubulya mu comment section sikenga tumuyita Pastor watumuyite Namakula wakitegeera awo nyini tugende wa SPA senior presidential advisor for President Kaguta Museveni omukyalo oyo wa Western Uganda yavuddeyo n'agamba kino tayagala kulabayo wadde muwagizi wa NUP mu Western region. What does that indicate? According to the situation that we are in right now, jukira bulungi kino America yakatuteeka mu level 4 list kitegeeza travel advisory travel advisory caution eriwa waggulu nnyo. Njagala kumanya where does this leave us? Kyongedde okulaga nti Omuganda tulina democracy kubanga omukyalo yagambye kino ayomu kati tejaga ono njagala ndokuzwa okutwalira guno omukisa mbuze omulabi waffe omukazi ono ebigambo byayogera omulaba nga ayogeza authority and confidence ayogeza amaanyi akakasa nti abantu ba NUP abali mu Western Uganda tebasaanidde kubeerayo first of all alinga agamba nti NUP ng'ekisinde obanga mindset fena tulwanirira nkyukakyuka teyina kubeerawa mu Western Uganda ate akakasiza ddala amaanyi gayogeza era omugala kwamumulira maasawo agamba nti tayagala wonawona waasa ekigere ye wagenda okubanga agamba agenda kujja ne mu Central Uganda tasobola ogenda kuba mutubulira ebirowoozo byammwe mu comment section. I want to play for you this video of this woman, the senior presidential advisor of National Unity Platform, and some videos of National Unity Platform bloggers trying to reply her okumuddamu. Mugenda bamutubulira namu ebirowoozo bye mu comment section. Ebirowoozo bye mu comment section kikulu nnyo kwatana bakubeera nga subscribing akadde kajja mu personalize ukateeke mu all Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa namba zibeera waawo nzisembyayo 711 Semakula okuva wali Saudi Arabia obadde omubuuza enamba ya Sheikh Ashraf ndowooza osobola okubeera nga ogiraba ngitadde waawo mu ka bold poster osobola okubeera nga ogiraba. Sokolabe bw'olina business oyagala kulanga naffe namba zaffe 073 twinboxing tujja sobola okubeera nga tukuyamba. Soko bulirize Kyagulanyi n'obwakyagulanyi bwe tagenda amuwagira yenna tagenda kuvuga mu district gyempisaamu ebikeri tekisoboka. Twetaaga tumumalewo bulungi nga mukulu w'eggwanga bwe yayogera president bw'ayogera ffe tulina okuteeka mu nkola. Yagamba nti mu bbanga lino alina okulaba ngu opposition eye yakyagulanyi abo abatalina makulu nga baweddewo. So kyendimu okulabira ddala nti ntuukiriza ekigambo kya President Yoweri Kaguta Museveni mmalemu opposition. Ono ayidde ono omukyala ayidde naye nga tannasiriira nyabo nga tonnasiriira sooka onnyambe ombuuliza omwami ono naye yayogeranga nga gwe bw'oli mu kwogera naye mu ntandikwa bw'atyo bwe yayogera osooka omumbuulize nti otuuseewa naye yagamba ejo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalo naye sooka omumbuulize nti otuuseewa mukama wange then nkongeresezeeko obubaka bwange. Gurupu ya Kyagulanyi nteeroho ninja kugimalaho. You just wait. Abakanyonkorera hansi yimwe mwikaruko yegura oye abalabye ku video z'omukyalo ono ze yasoose okwogera ng'ayogera abalaata nga n'abantu bamukubira engalo nga n'okuvimba alaga y'owakabi yaliko yasinga
naye ku ssaawa zino bw'okwata body language ye ne feelings z'akozesa okwogera ne toni gy'akozesa olabira ddala nti nno ayidde mulaba asiridde naye nga tonnasirira kankugamba ebigambo bino nnyabo sikumanyi kugamba mazima amatuufu naye bw'oba okola videos zino simanyi oba oli muzadde oba oli mugumba nze bino ebigambo by'oyogera ondabikira okuba nga oli mugumba kuba bw'oba toli mugumba osooka n'olowoozaako ku future y'abaana bo nti gavumenti bw'erikyuka oba mu kaseera nemba nga siriiwo ne bajjayo videos nga zino ne bazizannyira abaana bange balibeera proud nnyo bajja kwala mu bantu abatreating bafunenga beyagalirenga mu communities z'abantu kiki kyosiga mu kaseera kano kyoli mu kulekera abaana bo ekirala kambuuze oli mukyala mufumbo oba olina kyeyombekedde weetwala bwetwazi omanyi weetwala bwetwazi oli awo olinga ddebe ekkalu sikuvumye naye just neebuuza bwebuuza kuba ndaba tolinaamu nsonyi yadde n'akamu kuyimirira awo n'ogamba nti bw'abeera nga mwami wange n'ayimirira oba mu public oba mu ene community wayimiridde n'agamba mukyala wange ye gundi gw'olaba nga bawo ajja kuba yenyumiriza nnyo mu mbeera gye weetreatinga gweomukyala atalina nansonyi n'akamu n'omulundi n'ogumu kale tukkiriza tetulina magezi naye nze abuuzaamu gw'omulamu ategeera alina common sense bwe bakusanga ng'okasukira abalala amayinja gw'obeera ki ffe tuli balalu kati gwatukasukira amayinja gwe gw'obeera ani baba bakuyitaani era tayito yeebeera ki kati mukama woyo omulaba nno ye yabikusookamu ebyo nno byokola ye godfather wo buli mundu eri mu Uganda yagikomandinga buli kyabugaga kya Uganda ekiri mu ttaka yakivunaanizibwako mu kaseera kano Bank of Uganda yagivunaanizibwako oyo alina n'obuyinza n'obusobozi obukyusa omuntu n'amufuula embwa n'atandika omuboggolera nga gwe bw'oli mu kukikola oyo omusajja eyeewayira gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo obusobozi abulina okubeera nga asobola okukwata omuntu ategeera obuvunaanyizibwa nga gwe n'amufuula omuntu atategeera naye ng'ategeera oyo mwami Museveni obusobozi abulina alina obusobozi obukufuula ng'omuntu atategeera nga ky'oli mu kukola abulina naye yalemererwa takyasobola kuyimirirawo n'abalaata tasobola kukikola tasobolera ddala n'omulundi n'ogumu simanyi lumirirwako ku baana bo kuba ensi tekoma ku mulembe gwa Museveni ekyatambula mu maaso ate ojja tuuka akaseera oveewo abaana bo basigale nga bakyatambula balowoozeeko naye ngenda kuwa akasitole kano nga nkusiibula waaliwo kkubo nga lya ttaka nga wabeerawo ko omulalu ku muti awo nga wabeerawo omulalu tavaawo kati lumu enkuba egenda etonnya nga mpitirivu nnyo kale omwami ava eri ne landikuluuza ye zino ez'omu bbanga ye atambula omulalu gy'ava amugamba ssebo eyo olutindo lwaguddemu n'agamba ono omulalu byayogera tabitegeera mpitawo bulijjo ne V8 yange sibulira na binnya nze sivuga mmoloka bwa wansi nja genda omulala addamu amuyita ati ssebo eyo gy'olaga olutindo lwaguddemu n'agamba oba omulala ono abadde kireero oba yalidde emmere kikulu no ng'asiimuukidde ddala omusajja agenda otuukayo nga kituufu olutindo lwaguddemu gy'ava akyusa motoka akomeewo agenda ayite mu kkuba eddala atuuka ku mulalu omulalu n'amugamba ti kati laba omulalu ono namugambye olutindo lwaguddemu ye yawalazizza mpaka kati mu kaseera ako yali avuga landikuluuza n'omulalu ng'amaze okukuba yuutaani akomawo ani yali omulalu mu kaseera ako ke kahoomuwaaka ke nkulekedde
mukama akunkumire bw'onaabuzeemu ku magezi ojja kukategeera akuume.